mukono era nga nze chief wa National Unity Platform tuli basanyufu olunaku olwaleero twasuze tetwebase nga twaniriza pulezidenti waffe naye ekitwewuunyisa pulezidenti Museveni okusindika amagye bataliyoni tanka biki bona okuyingira okusalako amakubo gaffe okulaba nga balemesa pulezidenti waffe okuyita walina okuyita naye kino kitusanyusa nti pulezidenti waffe asobodde okulambula Uganda yonna n'alaba amakubo amafu kino tukigamba pulezidenti Museveni lino eggwanga si lirye era bayibuli egamba teri mukulembeze anaafuga ggwanga okusuka emyaka 40 40 ganaatuuka anaava ku bukulembeze kano ke kaseera okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu atuula mu ntebe era tetwagala gituulemu lwa musaayi twagala gituulemu lwa mirembe ng'akalulu ke tumuwadde era akalaze edda ng'ali mu 86% akawangudde twagala okutegeeza muntu kya Museveni nti baffe bannayuganda tukooye abaana baffe okulya enfuufu nga tubonaabona twagala tugabane ku tteeka ly'eggwanga kyenkanyi erinnya lyange yinze Saalongo Ssozi era nakakuuma ffenna nga bwe twakuuma akannalukoola mwebale nnyo mwebalire ddala oba muntu nga talina mupiira tubulaba kati abakubakwina kino kiraga alwako ekiraga nti Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu yakulembedde era yaliirinze kyensaba abakulembana Katengo especially Sekiko Paratics tukoye akalumirembe kakkamu tukawangule waliteekasitula so nja kukumira ekikole era nsaba nekujja wano ng'ekyabadde kumirira ensi yaffe kigiraza yoli abamu nabadde South Africa ng'abantu beewuunya bagamba kyekyagwa mu Cape Town nga gembadde naye nga bakumira ebikola byonna wano natuuse ku airport zeeri nga tusobola kusanga bifaananyi bya pulezidenti naye Entebbe wano yafuuka kisaawe kyamukwata munikira ebifaananyi by'omukulembeze w'eggwanga nga babitimba okusaawe kyonna ekintu ekiswaza ekiraga otali bugunjufu ekintu ekyobutumba kisaawe kya international ekitegamu ebyobufuzi ffe kennyini twejjako essente zandiyingidde mu ggwanga wadikiraship ekolebwa mulimu abaana n'ebyana nakivumirira era nsaba bakikoze international airport wali si kyamu ebyo banye bayinza okuteekamu ebifaananyi so mwete benyiza okugamba polisi ngisaba ekuume emirembe nga bwe yagikunye ereke batuli ba mirembe wano wali kusala nsawo wali kuba bintu naye batuze kukola mukolo gwa buwanga neyaze kikoze olw'okubuulira ensi nogiraga omusana kabuzo kyombuuza kirungi sirowaka byonna nyina essanyu lingi omukulembeze wa omwagala w'abangi ajja kuba mutaka wange naye njaga kukwala omukisa guno kondemminga polisi twatuula mu nkiiko eziwera ne batukkaanya ne ku lutwe bonyi ne bakakasa polisi nejja embwa ne zirawuna na buli kimu netugobera tukuma amateeka netugagobera ku asidoti yawokondemminga ekikolo kikoleddwa nga bataataaganya abantu badde eno badde eri ekiyinza okutugiramu kyensaba kyeki gyeba n'atusoomooza ng'ayite mu nnyanja etonye okwebaza empeereza mwenokubasaba ensonga ezo omuze wano Wamkono Central Division okulinyira musaayi flaga bearer wa nasobola okubira mu ngalo olw'ekikola kigenda okolebwa olwaleero tukyaziza olw'emirembe Ssentamu ate nga yankwasamukono okubeeranga munyanja nebalambuzaaba tulina omuntu akakoki tusaba namukono naye tumanya mivuyo wakati okwaniriza owekitiibwa Zambali omulungi amakubo bagaggadde alina okulayira abasirikale yalakubawo omukisa batuwadde okwaniriza ebikula mu masekati gaffe balina ebyuma era tukitegeddeko nti bagala okukyala bakwata abaana baffe n'okubaatiagasifaana bwe twasaba abakoze emitirirwa buli omu nga yesu yawaddeyo kubanga nabo bakimanyi nti awangula akalulu kano njagala okwebaza kawangula dda okugira abataddewo mbeera y'okutisatisa naye abantu abawansi n'abavubuka abasobola bakkiriza ye pulezidenti naye egenda nkwegayiridde tondoopa nebaze mukambwe mulungi omutwalo gwe nnina akangukuwe naye tolowooza gwa nsimbi ku Fortbet
ku Fortbet kabimbiri ng'ennaku z'omwezi 29 nange kibijjigiri kenyini wendi omwana ono Musa Nadduli Moses Nadduli ng'atuwa ebisingayo okuba ebirungi ku ye the best of Nadduli kwolwo nga 29 tuli kabimbiri ku Fortbet nange kwendi kibijjigiri mujje mujje tulabe ekisingawo eky'omwana ono Nadduli fenno awo nja kujja nakana akawala akaganira balance Against